Okuva mu April mwaka 2023 yali minisita ombeezi w'ensonga z'e Karamoja era omubaka omukyalo wa Bududa Agnes Nandutu abadde aweerera n'omusango ogw'okwenyigira mu kubba amabaati ag'abawejjera b'e Karamoja 2022 okuva mu yafeesi ya Ssaabaminisita Nammanve. The accused dealt with 2,000 pre-painted iron sheets of gauge 28 marked Office of the Prime Minister by receiving and holding the said iron sheets, which he had reason to believe were acquired as a result of loss of public property, an offence under Section 10(1) of the Anti-Corruption Act 2009 as amended. Olwaleero asuza akimanyi bulungi nti omusango gumusinze ng'okusinza ku mulamuzi Jane Oku Kajuga obujulizi bwonna bwazze awuliriza Buluma Nandutu nga bumatiza bulungi nti ono amabaati yageza nga tagasabye era nga kimanyi bulungi nti gali gabawejjera b'e Karamoja. Oludda oluwabi lwasobola okukakasa omulamuzi nti ku mabaati omutwalo mulamba agali gaguliddwa okuwera abawejjere mu disitulikiti ey'e Moroto 100 lwe lwatuuka nga n'amalala 9 gaabulako amayitire nga bakizula Nandutu ono yatwalako 2,000 malamba. The prosecution contended that the 2,000 iron sheets were diverted from their intended purpose and issued to the accused, who received them under circumstances that amounted to criminal conduct, hence the charges. Nandutu yewoozaako nti ekyokubba amabaati kunaaba kumusibako matugambuzi kwagala kumuliisango kubanga naye yagafuna kudduukirira abantu b'e Bududa abali bagoyezeddwa okuyimbuluka kw'ettaka. Kyokka kkooti bwe yamusaba ebiwandiiko ebikakasa byayogerako tewali kye yanyega. The burden on the prosecution to prove a prisoner's guilt beyond a reasonable doubt never shifts, whether the defense raises an alibi or some other matter. Proof beyond reasonable doubt does not mean proof beyond the shadow of a doubt. The standard is met once all evidence suggesting the accused's innocence at its best creates a fanciful possibility but not any probability that the accused is innocent. Ono omulamuzi amubulidde nti amabaati gaali gaguliddwa ku nsimbi ey'omuwi w'omusolo okugaweesa ekkoona oba okukola ebirala kiba kimenya amateeka. That the accused dealt with suspect property within the meaning of Section 21(2) of the Anti-Corruption Act. Under Section 21(2)(a), a person who holds, receives, or conceals property deals with it. The prosecution's lawyers submitted that the accused dealt with the property, that is 2,000 iron sheets. Omulamuzi yewunyiza n'engeri eno gyafunamu abantu atali yadde okugasaba mu butongole ng'ate Nandutu yali akimanyidde ddala nti abantu b'e Karamoja beetaaga amabaati gano. The evidence of receipt and holding of property is contained in the testimonies of several witnesses, including the accused, and is supported by documentary evidence as I have set out here below. First, Bazibu Evelyn Hilda, PW1, a political assistant to the accused, testified that in June 2022, she was informed by the accused that the Minister for Karamoja Affairs, Honorable Goreti Kitutu, had given her 2,000 iron sheets that had to be collected from the opium stores in Nammanve. Omulamuzi akamutema nti omusango tayinza kugusimatuka nga bw'atyo n'akaluka kkooti ke yamuwa akamuggyeko era ab'ekitongole eky'amakomera ne bamweddiza ng'asuze luzira okutuuka ku lunaku olwokutaano lwe banaamusomera ekibonerezo kye. Omusango gw'amabaati guno teyagulimu yekka kubanga mwalimu abakungu ba gavumenti abalala 15 balambirira nga bonna bafuna ku mabaati gano nga mukama wa Nandutu mu minisitule gyalimu Goreti Kidutu ne minisitule w'ebyensimbi Amos Golobiko Samatia Kasaija wamu n'omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Uganda Jessica Lupo, Ssaabaminisita Nabbanja ne Sipiika Aneta Among bonna baaliko. Kyokka ku bano Nandutu ne Kitutu ne Lugoloobi be bokka abaloza ku musango guno. Ono ayinza okusibwa emyaka 7 oba okulagibwa okuwa engasi sinakindi byombi nga kinasinziira ku nsala y'omulamuzi. Brian Kiberu yakusakidde eggulire lino ku KSTV Agaleero.